Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine bwe yali ajja ng'ayingira eby'okuggyako General Museveni yajja ng'amazeeko ate yajja ng'asoose kumusoma okumutegeera wa wali amaanyi ge kati era bukyangajja awo General Museveni abadde wamwewaanya wabadde wamwepisa wakwata wanyiga. Ebitongole ebyenjawulo okuva mu mawanga g'abazungu bingi ebadde bibeezawo gavumenti ya Museveni nga bimuwa ensimbi ez'enjawulo Museveni z'adde akozesa okugulirira abannansi okwenywereza mu ntebe. Ebitongole ebyo Kyagulanyi okuva lwe yajja yabinyigamu olunyiga byonna byadduka e Uganda tebikyawa Museveni nsimbi. N'ebyali ebyaddala nga tebiwa Museveni nsimbi wabula nga bimulabisa mu bazungu okuva Kyagulanyi lwe yajja General Museveni ebitongole ebyo yabigoba tayagala bikwatagane na Kyagulanyi kulaga bazungu. General Museveni gy'ajja obuyambi nti e Uganda kiri bubi kati ayagala asigaze wano bawangadya nga bakola kikoka eddembe ly'obuntu naye ate nga batambulira ku limooti ye. Kyagulanyi nno yamuyita kulitalaba n'agenda mu kkooti y'ensi yonna ICC n'awaabayo omusango n'obujulizi n'abuwaayo. Omusango ogwo gwakkirizibwa Mukyalubangala Mindi bangi badde batwala okuwaba emisango naye nga tegikkirizibwa olw'obujulizi nti tebumala. Naye obwa Kyagulanyi bwakkirizibwa era nti nobumala okukwata General Kaguta Museveni. Tuba tukyali ku ebyo ate banka y'ensi yonna nesazaamu obutaddamu kuwola Museveni nsimbi. Tuba tukyatunudde bwe tutyo ate ekitongole kya AGOA ekyobusuubuzi Amerika kyekolagana n'amawanga ga Africa nekisazaamu oba Amerika nesazaamu okolagana yaayo ne Uganda mu byensuubulagana. Awo nno nga Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine yanyiga amapeesa ate abo yajja n'anyiga eppeesa erisingayo erya Bobi Wine the People's President. Documentary eyo eyaddala eraga ebyaddala ebiri mu ggwanga Uganda Museveni byakola ku bannayuganda kati Museveni agakaba gakomba yamwalula yasiridde dda ebigambo si birungi eriye Kyagulanyi yamugamba nga yalowooza bya lusaago. Nsaba tusooke tulabe akatambi kano ffenna nga otaddeyo okuwuliriza okw'amaanyi ogenda kumanya nti nno ffe bannayuganda we tutuuse ne President Kyagulanyi tubulawo kusindika busindisi ndodde egweri naye nga twebeereddemu ate nga tutegedde nti ekimala kimala. 2023 bwe tumulabye bitulabiddemu bingi nnyo naye tukoze tutya okulaba nga 2024 tumweyambisa okuba nti tutema empenda ezitambula ne twongerayo struggle yaffe nga twewala ebyo bituziza emabega. Oba okola approach ku kintu nga kino oteekeddwa okusooka okwacknowledginga nti yes tubadde ne achievements nnyingi nnyo mu mwaka 2023 ezo tuzikkiriza ekiseera kyazo kijja kujja naye tutunuulira obubadde obunafu bwaffe tubusanze luddawa biki ebibuleese na biki bye tuyiseemu bwe tumaliriza tutemye tute empenda obunafu obwo butaddamu kuba nga tubusisinkana. Bwe giba misanvu tukoze tutya okuba nga tugimalawo 2024 tubeere nga tutambula ffenna. Mu bye tutambuliddeko tukizudde nti nakyemalira okuviira ddala omwaka 2023 we gwatandika teyalina nteekateeka ya ggwanga okuggyako okuba nti atuyiiyizaayo buyiiyiza ebyo bye tutambulirako. Programs zitambula mpolampola buli kimu kye batusangira bakituyiiyiza ne bakireeta ne tuba nga tukigoberera naye gye bitutuusizza tutunuddeyo. Waliwo bingi bye tulaba nga bitusise ne bituzaamu emabega mu ngeri emu oba endala oba okutukendeezaako mu speed mwe tubadde tuteekeddwa okuba nga tutambulira. Olwaleero muganda wange gwandaba tukoze tutya kubanga ebyo tumaze okubitegeera. Bwe tumala okubitegeera tutemye tutya empenda okulaba nti omwaka ogujja tugutambuza nga tutunudde mu maaso era nga tukola ebyo ebigenda okutuganyula byokka. Tubigatte ne ku biri bye tufunye twongerezeeko tubeere nga tetuba na mwaka ogujjudde okwonoona obudde bwaffe nga bwe kibadde emabega wonna. Lwaki nkuyisa okwonoona obudde bwaffe? Omwaka 2023 kyeyoleserwatu nti nakyemalira tabadde na nteekateeka nuŋŋamu eri awo kwatwalira ggwanga era bw'omubuuza ku accountability talinayo bintu byakugamba nti bino bye bibadde ebiruubirirwa byaffe nga birina omulamu okugasa eggwanga mu nteekateeka yonna wabula babadde nga butya bwe tukeesa olunaku butya bwe tumalako omwezi butya bwe tumalako omwaka.
era mujja kukikkiriza nange tukkiriziganye nti nakyemalira amaze omwaka 2023 nga buli lunaku babaawo narrative gye batuleetera ne tutambulirako ne batukubira eggulire eryo ne litutambuzaako ebbanga erisobodde okulastinga omwezi erisobodde okulastinga wiiki n'ag'ennaku entono gaze gayitawo naye ebyo byonna tubizudde ekyennaku kiri ekintu kimu nti ebintu ebyo byonna tuze tubizuula ng'era ofubutukayo ng'olyakugamba nti eyo diversion eyo batuleetedde narrative yesi nga tuzitegeera naye ne baba nga evaawo ate era ne tuddamu ne tupiikinga endala ng'ezze. N'olwekyo baganda bange mbasaba ku mulundi guno tutandike okutegeera ebintu ebyo. Okusooka byonna ebimu ku bitulemezezza okudda ebiere bituzizza nga emabega z'entalo eziri wakati waffe nga ba comrades abali mu struggle. Ba comrades mu struggle njogera ku ba comrades ab'ebiti byonna kubanga kikwetaagisa gwe ng'omuntu ali mu struggle okumanya wings ezikola struggle ze ziri luddawa. Wings ezikola struggle tulina gye bayita political wing, the elite wing, then ne wabaawo ne informal wing eyaffe ba revolutionaries. Abali mu political wing be bakwata ebifo by'obukulembeze mu society. Then ne wabaawo naffe abali ku mbeera eya people power ya kulwana kulaba nga twenunula y'abanunuzi baggwanga si bannabyabufuzi. Naye bw'omala okukitegeera nti wings ezo ziri bbiri oteekeddwa okumanya 1 gwe nga gwe ogwa mu wingi ki, kubanga bw'omala okumanya wingi mwogwa ogenda kutandika okumanya participation yo ne contribution yo kiki struggle kyekubanja era okiteeke mu nkola. Nga bwe kinaakulemerera okuteeka mu nkola ogenda kwekanga nga struggle ogiryazaamaanyizza oba si ekyo ng'ogiviiriddeko okukona. Then naawe ali eno mu wingi endala omanye baganda baffe abali mu political wing as revolutionary politicians mwawukanako ko kubali ba politicians aba bulijjo era wamwe ngenda okutandikira nti muteekeddwa okumanya nti ebirala byonna bisobola okubaawo mu bikola naye waliwo propelling force eyabawa position mwe muli nga propelling force eyo ye need for liberty. Bw'obanga oli osubscribinga ku kibiina kye bayita National Unity Platform mweno struggle oli mu kusubscribinga ku kibiina ekiyina omulamwa omukulu ogw'okununula eggwanga okulijja mu mikono gya nakyemalira. So si okusetolinga mu political game nga bwetambula wabula gwolinamu ekirala ekikusindiikiriza yensonga lwaki osubscribinga ku kibiina kye bayita National Unity Platform. Bw'oba oyagala okukola ebyobufuzi byo bitambule n'ebiruubirirwa by'ekibiina kyo ky'oteekeddwa okumanya amaanyi agakutwala mu kibiina ky'ebyobufuzi obutageerabira oteekeddwa okuba ng'otambula nago buli wolaga. Amaanyi ago ge galuwa be bantu ba electorate yo abantu abaakulonda. Always nze nabasabirawo baganda bange nti either mufune social media platforms muze establishing ze musobola okukwataganirako n'abantu bammwe nga ne bw'oba ogenze kuteesa mu lukiiko gy'okiikirira abantu abo obeera live ng'abantu abo basobola okukulaba. Bw'obanga eyo enteekateeka okusinziira ku kifo gy'ova oba oyinza okwekanga nga intaneti etawaanya abantu bayo nga kijja babeerera kizibu. Yiiya butya bw'osobola okulikodinga sessions ezo zisobole okuba nga zitemwatemwamu zibatuukeko nga muestablishinze emikutu ng'emyango okutuuka okufuna ng'egya WhatsApp abantu basobole okufunirangako obubaka obwo. Bwe kiba kigaanye weeveemu okole kye bayita okuddiza abantu bo ng'oweewaayo okulaba nti at least obatuukangako n'obubaka era n'oholding enkiiko ez'enjawulo ng'omukiise w'ekitundu mwengeji ng'abantu bammwe musobole okuba nti abantu abo mubakuumira mu modi y'okulaba nti tebatta
bya bufuzi bya ggwanga nga bwe bitambula n'embeera eriwo okubeera nga bali up to date. Obuvunaanyizibwa bwammwe okugyawo olukonko wakati wa abafuga eggwanga n'abafugibwa. Gwe obeera omweyungirano oba olutindo olugenda okuziba olukonko olwo. N'olwekyo ekyo tuteekeddwa okukitegeera. Then kikukakatako ng'omukulembeze okuba nti otegeera one entegeera yaffe b'okiikirira. Kigenda kuyambako nnyo okutambuza emirimu gyo nga bw'oteekeddwa okugitambuza ng'omaze okutegeera ffe b'okiikirira tutegeera kyenkana ki. Bingi by'ogenda okulaba nga bituvaamu okujja gy'oli ebisobola kabe kasinge n'okunafuyanga gwe omuweereza waffe n'okunafuyanga munnaffe bwe tuli mu struggle comrade munnaffe, naye sooka kutegeera kiki ekiyinza okuba nga kibisindiikiriza. Ebiseera ebisinga ebiyinza okuba nga bibisindiikiriza bwe busobozi oba yerevo y'okutegeera kwaffe bw'okiikirira. By'otusuubiramu ne by'ogenda okutulabamu byebeere nga omanya nti olina obbirireetinga n'entegeera yaffe. Bw'onoomaliriza ekyo, bw'oneekuuma nakyo, ogenda kwekanga nga tokyalina nnyo bikumenya, kubanga ojja kumanya benkiikirira awo okutegeera kwabwe wekukoma oba wekutandikira. Kijja nakuyambako ne bw'oba ocommunicatinga naffe okumanya biki by'oteekeddwa okutusengejjeza n'otuleetera tusobole okukwatagana, tubeere nga roolo yo mu revolution togisudde nga munnabyabufuzi ate omukulembeze waffe, era osobole okukwatagana naffe nga tutambulira mu buufu bwe bumu obw'okutulagira okutukwatira omumuli ogutumulisa ne tutegeera gye tulaga. Obwe buvunaanyizibwa bw'abakulembeze baffe. Tubeebaza, nze simanyi nnyo okuwaanawaana n'okudda mu bye tubaddemu, naye nja kukugamba nti enkyukakyuka ze baakoze ku bukulembeze bwaffe ezo ze ziteekeddwa okuba enkyukakyuka, kubanga zitambula ne kalenda y'ebyobufuzi nga bw'etambula, nti ekisanja kibeera kya myaka 2 n'ekitundu ne tuddayo ne tulonda. Okulonda kabonero akalaga nti bye tuwogera tubikkiririzaamu, era ffe waffe tukkiririza mu kuwa opportunity buli muntu tusobole okufuna mu bitonde Katonda byagabira abakulembeze ab'enjawulo oba abantu ab'enjawulo. Nsaba era nga neebaza abaasooseewo mu buweereza mutuwadde ekifaananyi wakati mu kusoomoozebwa, ate ne muba bavumu ne musobola okusaavinga ne mumalako, n'abakutte obuvunaanyizibwa tweyamye okutambula nammwe, wabula mulina okutegeera ffe mukulembera entegeera yaffe ne musigala nga mumanya nti okunywera kwammwe ku mulamwa gwe tutambulirako kwe mujja okuba nga muyita okuwangula. Era ffe abamu ebintu bye mukola tujja bitegeera luvannyuma nga n'amakulu gaabyo gamaze okuvaayo. Wano mu nkola yaabyo mugenda tusisinkanangamu obuzibu, mukimanye nti kiva ku ntegeera yaffe, ekyo temukituvunaana, wabula mumanye nti tuli bantu abakulidde mu mulembe nga civic awareness baagitujjako dda. Obuvunaanyizibwa bwe tulina eri eggwanga tetubumanyi, n'obuvunaanyizibwa eggwanga lye lulina gye tuli tetubumanyi. Mwe tubalaba ng'abakulembeze n'ebifo bye mulimu n'obuvunaanyizibwa bwe mulina okuba nga mutuukiriza tetubumanyi, okuggyako nga mmwe mwewaddeyo ne mutuyamba ne mutuwa sensitization. Abali wiringi okuyiga weebali, naye n'oluwonko mu kumanyisa abantu lukyaliwo. N'olwekyo abajja abazze mu ofiisi ze muzzeemu mugenda tuweereza, naye muteekeddwa okukimanya nti muli challenged. Bye muweereza tetunnamanya na buvunaanyizibwa bwe mulimu, oba oli awo tubatuma ne bye tutateekeddwa kutumwa mmwe. Kati ekyo mukigumiikirize, wabula mulabe nga temukyawa revolution, kubanga nakyemalira asobola okukapitalizinga ku ekyo n'akikozesa, mwe musobole okwekyawa naffe twekyawe nga tuyombaganira ku butamanya. Ffe tubatwala ng'abakulembeze era abategeerako okutusinga. Tusaba mukwate ofiisi zammwe nga muziteekeddwa zikwata, tusobole okutambulira wamu. Kye tuliko kya kununula bantu, mumanye nti mununula mulimu abeetaaga okununulwa. Waliwo abagenda okukwatako abategedde, naye abalala baetaaga kununulwa bununulwa. Ekyo kimbasaba baganda bange mugumiikirize era mukimanye nti bwe tuteekeddwa okutambula. Nga nvuddeyo eyo
eyo wingi esooka ye yaabo. Nzize ku yaffe ba revolutionaries. Era ffe tutera okutambulira mu kigambo ekigamba nti nze si munnabyabufuzi, nze ndi wa people power. Ba revolutionaries tutegeera obuvunaanyizibwa buno. Ti revolution eno tweri ku ruutinga. Ng'ekituleese kwe kumanya nti twakizuula nti ebizibu byonna nga tumenye kimu ku kimu biina solution yemu kujjako nakyemalira. Ate ne tukizuula nti ekyo buvunaanyizibwa bwaffe ffe ng'abantu. Revolution yono n'abeera omwana gwe twezaalidde nga buvunaanyizibwa bwaffe bazadde be okumukuza, okumulwanirira n'okumutaasa ebiyinza okwagala okumusuula. N'olwekyo buli kye twa-identifyinga nti ekyo kyagala okusuula kisobola okuyitibwamu okusuula omwana ono gwe tuzadde, kisobola okumulemesa okukula, bubeere buvunaanyizibwa bwaffe okukyejjirawo. Ne bw'obanga okyagala, yakuwa ekyokulabirako. Bw'aba mukyala ng'abadde lubuto lwa mwana alulina, omwana we ayagala akule, bangi obasisinkana nga mwagazi wa sigala, omulala munywi wa mwenge, naye baba bamubuulira eri bamugamba nti omwenge togukwatako, gujja kuleetera omwana w'okufuna okuzaala omwana aliko obulemu, gusobola okukola obubi omwana ali munda. Organs zikyezimba bwezimbi, omwenge guyinza okumuleetera okukufiira ne munda. Omukazi ayina amagezi ng'ayagala okuzaala omwana oyo, ayagala amulabeko ng'akula, alwana n'akola ki? Omwenge newankubadde abadde agwagala n'agwerekereza. Bw'amala okumuzaala ne bamugamba nti munnange omwana waliwo endwadde eno n'eno zisobola okumukwata, mutwali ku budde bwe buti agemebwe. Omukyala alina amagezi ajja mutwala agemebwe. That is if conditions ntuufu singa zino ez'abannakyemalira abagema abaana nga babakuba ddagala lyakubalemeza mu maaso. Omukyala alina obuvunaanyizibwa, bamugamba nti owaayo omwana owuwo gw'ozadde bw'oba oyagala akulire mu mbeera eyo gy'omanyi, eyo gye wakuliramu n'okumanya kalicayo, buvunaanyizibwa bwo gwe musomesa waasooka atwala obudde n'akikola. Omukyala alina amagezi, alina obuvunaanyizibwa, ajja kufaayo okulaba nga yeekuliza omwana we, naddala mu siteegi esooka ng'obwongo buli delicate, obwetaaga okuyambibwako okuzimba n'okubanga okutunuza mu layini mubuteekeddwa okutambulira. Be baffe mu struggle eno ffe twagizaala. Nyaffe Uganda yakoowola bannayuganda mujje, teyakoowolako bannabyabufuzi. Yatukoowola bannayuganda tujje, buli omu n'obusobozi bwe. Abaasoma ne bamalayo, naffe banawoomerwa emboona, abalina obuvumu obw'amaanyi agasitula, n'abalala abalina ag'obwongo, n'abalala buli omu mu busobozi Katonda bwe yamuwa. Awo nyaffe Uganda we yatukoowoolera, yayita bannayuganda. Eri gye tusookedde twogedde ku buvunaanyizibwa bw'abantu bano, naye tebasobola butuukiriza okujjako nga naffe tutegedde obwaffe. Tuteekeddwa okuwaŋŋana ebitiibwa buli omu mu kiti kye, wakati mu kumanya n'obuvunaanyizibwa bwa buli omu. Tubeere n'omukwano, tukwatagane nga tukkaanya. Y'ensonga egenda okutuyamba okutambulira awamu mu mukwano ogwo nga tukkaanyiza, ate era nga tusobola n'okwerwanirira ku nsonga emu eyeetugatta ey'okulafuuba n'okulaba nga tujjako nakyemalira. Tulina okuba obumu nga tulwana. That is the unity. Unity eyo yeetaaga bannayuganda. Era bw'oba oyagala okwegatta ne bannayuganda, sooka obaggyeko amajjolobera gano agabajjirako. Ono munnabyabufuzi wa kibiina gundi, ono wa ddiini gundi, ono muwanvu bw'ati, ava mu ggwanga bwe riti, ava ludda wa. Lwaki? Waliwo enjawukana ezitali mu nteekateeka yaffe, ng'ezo zo twazisisinkanawo, era ze zimu ku bitugasse ne tubeera n'omulabo omu nakyemalira. Ffe twegattira mu ggwanga nga initially lyagattibwa okukola eggwanga limu, ensi emu, naye nga erimu amawanga 56 ag'enjawulo. Gy'oli abalamu geeyongera. Kati wenjogerera tulabika tuli mu 60 kubanga okusooka bwe gaba gaali 56. Kati wetwogerera twayongerako Abanyarwanda, twayongerako aba Sudani, twayongerako aba Eritrea, twayongerako aba Ethiopian, twayongerako aba Congo,
twayongerako Abasomali, waliwo ne bana Kenya kati nabo we bali, mawanga 7 ageyongera ku gali. Kitegeeza tuli mawanga 63 gonna gali mu ggwanga limu Uganda, naye gonna gayina ekizibu eki olwaleero ekikulu. 1 bwe buwambe bwe tulimu ng'eggwanga eri awamu. Kati enjawukana zino zitugatira wamu nti wezirizo ziri nakyo tetulina kyakikolera, entegera yaffe yanjawulo, amawanga gaffe ganjawulo, obulombolombo n'ennono byanjawulo, n'ennimi zaffe zaawukana. Kyokka tulina omuntu atufuga ng'ali omu nakyemalira. Ate ne tubeerayo ne waggulu bakolonial master baffe, oba gali amawanga agalafuba n'okulaba nti eggwanga eryaffe lisigala mu mawanga amajega agalina okubeera mu kwewola agakozesebwa bwe bawulirira nga baagala. Osanyusaako abamu abali mu byobufuzi n'oba ng'osobola okukozesa okumanipulatinga n'okuexploitinga abasigadde ffenna. Ekyo kye kizibu kye tulina. Tulekeraawo okusonga ennwe mu bannaffe nti ono kyafuuse ekizibu kyaffe, because ebbanga lye tunaamala nga tuneneŋŋana nakyemalira yafuna obuweerero. Tutema mpenda 2024 bye tubadde tulimu olwaleero, okusonga ennwe mu bantu buli ddakiika okuddira obuvunaanyizibwa bwaffe ne tubweyambula ne tubutikka abantu abalala. Kituleetera okuba nti abo be tusongamu ne tutandika okuwoza nti be batulemeseza, naye nga ekyamazima okulemererwa kutandikidde mu mitima gyaffe, kutandikidde mu bwongo bwaffe. Okuzimba kuviira ddala mu ggwe, kubanga success ya revolution tulina kutandika gyezimbiramu nga ne feeriya bwe tutandika okugyezimbiramu. Buli lw'olitandika okulowooza nti obuvunaanyizibwa bukununula obuwadde abantu bwe bati, ogenda kuba muntu atamanyi wa Uganda gyevudde. Ebintu bye tulimu mu kubonaabona kyava ku bantu kudelegatinga nga buvunaanyizibwa ba Museveni abo olwaleero. Kati betugenda okwogerako, saagala twogere ku beewala nnyo. Twogera ku bano be tulwana nabo olwaleero. Bwe baali bagenda okulwana bajjanga banunuzi, era abantu be baali balwanirira babalimba nti tuzze kubanunula, ne babaleka ne bagenda ne balwana. Bwe bamaliriza okununula ne bamaliriza nga Abannayuganda kati bategedde kati nti bali be baali beenunula mu actual sense. Bo be baali beenunula so si nti baali banunula Bannayuganda. Era nga mu kwenunula kaweefube gwe baliko waakulaba nti eggwanga lyaffe balituggyako, bo balyezze ng'akakondi k'abaanunula. Juuza awo tubadde nga bw'obagambako ng'akubuuza ekibuuzo nti bwe twali tulwana mwaliwa. Kati kibi nnyo okuddamu kukola ensobi y'emu tukuliyetingewo abantu abalala bagenda okutubuuza ekibuuzo kye kimu. Ensonga lwaki kukubiriza gwe weenyigiremu. Era bw'oba okyali wano Katonda bakusharinga message, okyalimu abo abatuma abantu bakuyambe bakununule enkyobulwe ne wotandikira okubagamba nti owange, kubanga bajja kubuuza bwe twali tulwana waliwa. Tinalingawo nga nnyumirwa kunyumirwa nga mbalaba nga mwogera, nalingawo nga nnyumirwa bunyumirwa nga nkwata bu video nga babakuba babagoba. That is wrong. Kikyamu nnyo, twenyigire mu nsonga eno, tufeeyo nnyo. Bwe mba nsobola kwogera ebigambo bino ne mbyogera, naawe fuba nnyo olabe ng'obitambuza, kubanga bw'onoobitambuza oba okoze ekintu kye kimu. Nze nkoze nga muleereetu ne mbifulumya, kolanga entambula ebyongerayo okutuuka ku bantu abalala. Oboolyawo tujja kufuna engeri gye twezimba n'obwongo bwaffe tubutandika okubuzimba bunywerera bukakate. Tetutuma bantu omwaka guno gwe tutandika obuvunaanyizibwa bubeere bwaffe. Ate bwe tulaba ensonga ng'esituse tulekeraawo kugitunuulira nti abagireese be bagundi kaffe tudde eno tulabe oba bye banaakola binaavaamu. Tufube kulaba nga class monitor abagambye abaagala okuteesa programu eri open mwetegeke, bagenda kuteekako link mubeere nga musobola okujja tubeere nga tuwayaamu. Kubanga olwaleero tutema mpenda 2024 tulabe ng'ebintu bino tebitutwala. Waliwo ekintu ekirala ekiri mu ffe ba comrades. Mbagambye nti tuteekeddwa okunoonya okumanya obuvunaanyizibwa bwaffe n'okweteekamu kye twandiise specialization. Buli muntu amanye wa waateekeddwa okukwata, wasinga okukakasa obukugu bwe we buli n'obusobozi. Tusobole okulaba nti mu struggle eno tutambula n'obukugu. Gwe nga muganda wange bw'omanya nti nze kino kinsobola okukola,
kubanga twanona ki twagala kujjako nakyemalira. Lwaki tetukapitalizing ku kulaba nga buli kye tuyiiya kyonna kyonna kikuba nakyemalira. Tukendeza amaanyi ge tweteekako n'ogamba nti kanjiye begundi ono mubulize mu ttaka, njagala begundi mubulize mu ttaka. Njagala kati tutandike kuyiiya butya bwe tukuba nakyemalira okumwejjirako ddala. Butya bwe tukuba nakyemalira okumwejjirako ddala yebeebeera tageti yaffe. Nga buli lwozuukuka tutandike okwekolako assessment fefe nyini ne evaluation nti nkoze ntya ekintu gundi kyenkoze olwaleero oba kyenteekateeka okukola before even nga tonakiteeka bweru kyenteekateeka okukola sooka okikebera olabe kisobola okugattako ku struggle, kiyinza okutulemesa okugenda maaso. Tunuulira mu byokoze emabega bimeka ebiyambyeko, bimeka byenfulumiza nga bikoze kuyambako. Mikwano gyange abatera okubeera mu ntalo, weebuuze olutalo lwange ne gundi luyambye lutya? Naawe omulala aseesaamu bw'osisinkana olutalo wakati wa Jaffa ne Tintini nti nduseesezaamu naye ngasseeko oba ntoddeko. Ekyo ky'ekintu kye tulina okuba nga tulwana okutambula nakyo nga ffe baganda bange bwe tuli mu struggle. Tuteme empenda 224 okulaba nti tuyina eddoboozi limu. Tulabikira mu kifaananyi ky'abantu abategeera kye baanona. Tulabikira mu kifaananyi eky'abantu abalwana okwenunula. Nga ne omulabe waffe agezaako okunoonya watya wayinza okuyita nga wamubula. Eyo enkola tugisobolera ddala naye tunaagituukako tutya? Tweyinako ebisago nga ffe abantu. Gye tuyise gye tuvudde, gye nvudde waffe mumumanyi mwenna. Azza tuteekamu obugulumbo, azza tuteekamu enyiika eri bannaffe. Abantu bangi tetukyasobola kweyanjululiza bifuba byaffe. Olaba comrade naye ng'olaba ng'alaba omulabe. Ekyo tusobola kukiggyawo tutya? Ffeffe nnyini tukyetandikireko. 1. Tuyina ebigambo ebyajjanga ebikemo mu struggle yaffe eno. Ebigambo bino we tuli kaakati waliwo abantu abamu abatandika okuba nti bw'akiwulira afiiringa patronized, awulira nga gwe gw'okyoyogerako. Tutandike n'okubyewala. Okay, tubikozesezzaako akabanga naye bibenefitinze ekiso struggle yaffe. Waliwo ekigambo kino bwe tuba twagala tukiveemu kubanga eno eyo mu stage mu revolution bibeera mu initial stages eza revolution mwe bisinga okukolera ke kagambo propaganda. Propaganda, you can bring out anything, you can forge anything ku muntu. You can cause malice, you can do anything to see nti odemoralizing omuntu ono wamu n'okweyambisa enkola mobilizing abantu by giving them kyoyagala. That is propaganda. But propaganda bwe mumulemeramu ennyo kiso ekisala sayidi ne sayidi, bwe mumulemeramu ennyo atuuka ekiseera nga asavinga papasi gye mwali mukozesa okukuba omulabe wammwe ng'etandise kuba mmwe. Kati ffe waffe tuludde mu kintu kino to an extent nti kati waliwo omuntu nga bw'akuwulira omulala ng'oyogedde ekigambo propaganda tawulira na context mw'okikozesereza, naye nga bwe kifuluma bw'aba muntu nga gyagamba era agamba nze era kati boogera ku ffe. Bw'aba nga mugoberezi wa muntu nga bw'onooyogera ekigambo propaganda agamba balumbye bannaffe era atandise okulumba bantu mmwe temuggwa mu ntalo. Tawuliriza wabula just akagambo propaganda. Kati bwe tuba twagala okukwatirwa struggle yaffe ekisa, obugambo ng'obwo tutandike n'okubujja mu vocabulary yaffe because tubutegedde. Kati tutandike kubufiiringa bufiirinzi nti omuntu bw'akoogera osobola okukategeera n'okalekaawo nga bwe tokatudde
ne bwolaba obulabi ng'omuntu kintu kyakola ogamba that's propaganda ne bwoto kimentioning you don't even need to mention it loud, mention it in your heart okisigaze. That is the only way we shall get rid of it. Effect yakyo buli lwokyogera bw'okyogerako there is someone who is going to feel offended. Atenga buli gyonooko mukola ebintu ebyo mulaba ng'obukovu ezo zitwale nti lubadde lugoye lweru ogende ng'olutonyezaamu mpolampola amatonda amaddugavu before you know lugenda kuba olwali olweru lufuuse lw'amagondogondo. Kati ne mu bannaffe bennyini akagambako buli lwe tukwogera buli lw'okwogera gwandaba waliwo gw'onyiga ku mutima agamba era akaleese koona nze era akaleese koona ffe era akaleese koona gundi wange gwenjagala. Kati bwe tuba tuli baakuwona tutandika okusiimuula obuntu obwo mu bigambo byaffe. Muyina ekigambo kye mukozesa kyava ku Tamale Mirundi yawandiika akatabo. Ekigambo ekyo ne mukireeta mu struggle naye kinyiga kinene nnyo gw'okigambye oluusi mulimu abatalina mitima migumu nga bw'onookimugamba kimunyiga mu mutima naye ku lw'obulungi bwa struggle kuba tunoonya unity eno ne solidarity tutambule nabyo ku lw'obulungi bwa struggle ekigambo ekyo wandibadde weewala okukikozesa ku munno nga tonnamuwulaba nga avuddeyo butereevu kugamba nti nze sikyakolera mmwe nkolera nakyemalira kubanga kituufu tumanyi waliwo abatulimu nga naye bakolera nakyemalira naye bw'aba tannavaayo waliwo abalala abamukkiririzaamu kati toddamu kukikozesa ku munno nga tannaba kuvaayo butereevu kubanga kkiriza obagaana muyinza okubutakwatagana mu byayogera naye waliwo abalala abamukkiririzaamu. Twetaaga unity at the end of the day so si kwatagana kwa kukkaanya kwagalana na kukola ki wabula tukoze tutya okugatta obwongo bwaffe amaanyi gaffe n'ebitone byaffe tusobole okwejjako nakyemalira. 2024 tumweyambise nti tutunuulidde waliwo abantu n'ebitongole ebyenjawulo ng'omulamwa gwabyo gwakulaba nga bikkakkanya struggle nga bweri tubya identifying nti mainstream media erijja kuleeta malicious propaganda mu reporting yayo ne posts ze bakola so that bakozinga havoc mu revolution. Ffe tukoze tutya nga ffe okwewala ebintu ebyo be bantu abo okulaba nti bateekayo ekintu ne mukiginowalinga completely. Social media kyenjagalako kiri kimu nti esobola okuyamba n'okuliyetinga embeera nga tewali agenda kukola ki. Ivan Sanso okulaba se nange bwentyo muganda wange balengamba nti social media esobola okuyamba n'okuliyetinga embeera nga abantu abalala abaliwo tobalaba gwe n'obafuula bootalaba ekyo kisobolera ddala. Kati bw'oba okisobola tandika okwemanyiiza embeera eyo osobola okusanitizinga ensi yo social media n'ogifuula ensi yo n'ogamba nti nze mu nsi eyange ninamu ebintu by'essiraba nze ekyamazima mu nsi yange ya social media ninamu abantu b'essiraba nga ne bwe mma musisinkanya awantu oli ne bw'ataaginga mu kantu sikalaba because ndabyemu omuntu oyo sitawana katunuulira. So you can also help yourself by doing so. N'ogamba nti omanyi ekintu gundi kinyiga bannange ekintu gundi bano bakituleetera kyagala tubuzaabuza bano bye sosi ya propaganda abadde ng'abuzaabuza tujja ku mulamwa be bakola diversions ze tutambulirako ne mutandika obbeewala nti bo balina ekintu kimu ne bwe muba mulina ekirungi kye mukoze tebagenda kuripootinga bulungi bwakyo wabula bajja kunoonyayo version gye bakiripootingiramu ng'erina kukoozinga njawukana mu mmwe nga bwe mwalabye nti twakoze enkyukakyuka mu bukulembeze ekiri mu mateeka ate era ekituyamba n'okukakasa abantu nti kye tujja twogera nti twagala kutambulira ku nfuga ey'amateeka ffe tuli ready okukikolerako n'okuba nti twagala peaceful transition tuli ready okugipracticinga mu ffe. Ezo acknowledgements tebazikola wabula bwe batuuka okukiripootingako nga bagamba amawulire gagamba ekyabadde mu Nuupu waliwo abakulembeze abamu nti ebifo bino babadde babyagala era beekandazze kwegamba okugezako always okuteekangawo narratives ze muba mutambulirako naye nga bwe muzipushinga mmwe mu butamanya bwammwe bwe muzipushinga mmwe mwekolako disservice
kati tutandika okwa isolatinga betukakasa nti abo bakozi bannakyemalira, then tulabe nti tetuddamu kutambula na bigambo byabwe bye baleese. 2024 ffe tubeere nga ffe tukuleeta narrative etambulirwako, so si bali creating a narrative ffe ne tutandikira okuzimba n'okugoberera. 2024 tutandika okulaba biki eby'omugaso gye tuli nga ne bwe tubipasuwinga tusobola okubiwangula, oba ekyokulabirako bakuleetedde bagambye nakyemalira abagambye tibaliisizza supplementary ne bakwata obukadde 10 ne babuwa bamemba ba parliament. Bwe baba bubawadde bwe nvaayo jjaffa ntandika okwogera ku bukadde obw'10 era mbufuule topic of discussion, nsooka ne neebuuza what do I intend to achieve nga nze, era how is the country going to benefit, or how is the struggle going to benefit in my pursuit of the issue. Kubanga ongambye bagenda bawa bamemba ba parliament milioni 10. Jaffa bwe ntandika okusomesa wano ku kyoto temubawa ssente zo, temuzikwata, temukola mutya. Is it going to stop them from taking that money? Oba pweziddayo, is it going to be put to proper use? Kubanga waliwo lwe twekolako disservice ngaffe ba revolutionaries. Tetujjangako mu revolution eno kuyamba gavumenti ya Museveni kutereeza kurectifying nsobi zaayo, wabula tukapitalizinze tutya ku nsobi zaayo okugijja mu buyinza, kubanga ffe main objective yaffe ya kwenunula, nonti kugamba gavumenti etereeze mu byagiremye. Era ffe okusalawo okujja twamala kukiraba nti gavumenti tekyasobola kutereeza mu byagirema. Ate kiri evident nti buli mwaka oguvaako eggwanga lyeyongera kuba bubi mu economy, mu mbeera z'abantu bulijjo na buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga. There is nothing like improvement. So si buvunaanyizibwa bwaffe okuyamba nakyemalira okulongoosa gavumenti, wabula buvunaanyizibwa bwaffe okulaba butya bwe tuteeka ekkomo ku gavumenti eyo mu ggwanga. N'olwekyo ebintu bwe bityo tubeere nga tubiyiga, tulekeraawo okutambulira ku byo. Guno omwaka tutandika okulwana okulaba nga tuboostinga message eyamba gondi struggle yaffe okugenda mu maaso. Ffeffe nnyini instead of us promoting videos ez'abagondi, gondi yayombye ne gondi yayogedde bw'ati, gondi yakoze kino, gondi yakoze kiri, instead of us pushing that, tulina okumanya nti eggwanga lyaffe liraakinga civic awareness. Obukisa gwe tufunye okwewa ku birowoozo ebiyamba abantu okudevelopinga civic awareness, ebyo bye tuba tupushing okusinga. Kisinga wona opushinga gundi olutalo lwa gundi ne gundi, gundi ekivulu kya gundi kyasaze, gundi ekigundi kya gundi kyakoze bwe kiti. Ebyo tebitugasa. For okupromotinga n'okustichinga videos z'abantu abatulumba oba abalumba president, nabagamba nti omuntu yenna alumba president agezaako kulumba struggle eno gikakkanya indirectly. Naye struggle engeri gy'otolina bw'ogikwata banoonya iconi waayo. Bw'okwata iconi waayo struggle gy'oba okuba indirectly. Kati ffe bazadde ba struggle tufeeyo nnyo okulaba nti ebyo tetubiwa mulamwa, tutandika obyewala. Then tutandika okumanya ne nakyemalira bwazannya omuzannyo gwe. Nalabye bangi nnyo baganda bange nga bapromotinga ka video ka Sarah Kajingo ng'ayogera abuuza Museveni ku kya Olivia Lutaya. Naye bangi tebamanyi nti Sarah Kajingo eyabadde abuuza ebibuuzo ebyo y'omu ku balina obuvunaanyizibwa mu kulaaninga social media platforms za Museveni. Era bw'ogenda ku Twitter kati abali musobola okutegeera baganda bange nti post ekulembedde ye ya press conference gye babaddemu era ng'ayogera ku byaba Olivia Lutaya. Era basazeemu n'aka video ko Olivia Lutaya ne basalako kanga Museveni ayanukula kwako. So mulekerawo okupostinga agendas zitali zammwe. Lwaki? Olivia Lutaya teyaleese kintu kipya. Museveni naawe agezaako okuzimba butya bw'ava mu kintu kino. Afuba alabe bwebanga pressure ebadde emugenzeeko international community, kubanga nabagamba Museveni yasinga okutegeera revolution eno waweemutuusiza yasinga ogifiiringa. Kati ayinza okuba ayagala okuva mu kino ekintu naye amanya nti
wakiri ne bwe mba nkivuddemu njagala nkivemu naye nga bano tebakibenefitinga mu njagala nkivemu ngamba lesi kibakuba ekisooka mutunuule olwaleero abamu abaagala okuvuga narrative z'okuba nti Mpuuga yavuddewo mu kifo ekyo ne bakisikiza Ssennyonyi. Museveni akyasobola okukibawa ng'era bwe mwalaba bwe yatuwa Basigirinya yagera omulundi Mpuuga lwe yagenda mu gundi mu kkooti obutereevu gamba nti aze okweyimirira kwolwo lwe baabata Mukulu Jaffa ekituufu kye yali akoze just okwongereza ku ky'omukyalo oyo Sarah Kajingo. Omukyalo oyo actually sister in-law wa Museveni kuba y'omu ku bakazi ku bakyala ba Salim Saleh. So is part of the family. He's a family member. Otegera. So ekyo ekintu kye baakoze era nze wano mpabula buli muntu eyapostinze ka video yako kajjeeyo ka deleting kuba is a diversion. Otegera. Ate bo tebakikoze nti olwokuba bakikoze mu bulungi oyo mukazi nti yakikoze nga yakoze bulungi nnyo tumupraising mumwebuuze mukazi ki munnamawulire ekyayinza okubeera brave enough mu Uganda okubuuza Museveni such a question, you know. So ekyo bakikoze nga bw'oyogedde nti baagala kwejja mu kintu kino bo baagala kwesiimuulako kwesiimulako kikwa nanfuufu y'ekintu ky'abantu abamiisinga abo 18 n'ebikolobero ebikoleddwa. Era toyinza kuba surprised olwaleero, nze siyinza kuba surprised olwaleero nga bukedde ku makya ne bagamba Olivia Lutaya bamukkiriza okumuleeta bamwejjeereze kubanga Museveni yagambye nti Kasinje kwatagana ne Kajingo oyo mugende mulabe ensonga y'omukyalo oyo bajja kumuleeta bakugambe bamukkiriza okumweyimirira tubadde tukimanyi nti omukyala ataasibiddwa ebbanga lyonna kale kaweebwe ebbeeyi avenga ebweru ng'awoza. Kati Jaffa Makanga ulira njagala ulira history fena tumanyi history wa Museveni kuva ddala mu biseera by'omu nsiko nga Museveni ajja ekiro nga bajaasi ba Amini oba Abombote otegera ne balumba family ne battamu abantu baabwe otegera enkeera ne bajja najjanga hero ne bajja nga bajaasi ba Museveni baga Obote yabadde wano yassa abantu bamwe bambi kakati mutweyungeko tulwanyise omusajja otegera yakola kintu wa benefitingira talikola kintu nga kibenefitinga bana Uganda otegera kakati nga kyogambye Museveni takyusanga mu tactics ze 1980s ezo tactics nakati zakyaliko zakyakozesa otegera so yakola ebintu najjanga hero otegera kati that's exactly what he's trying to do. Bagenda kutaba aba Olivia Lutaya bona bagenda bataba machete bayinza bata anytime from now over early next year nenga bagenda bata kati Museveni yaveyo nga Victor omanyi kizibu kyekirina era kyekijja okutuleetera before you know there will develop a group from within us ejja okuvaayo baleete narrative abenaremu bajja kuleeta ekisooka bagambe ndowooza mulabye abantu abakkaanya n'eggundi era basazeewo bajjeyo oli bateekewo nakkaanya ne Nakyemalira omuntu waabwe abantu baabwe bababawe. Thank you so much. Abayingiddewo batandika okubanga bakuga abalekamu ekintu ekyo n'ateekawo yeekyo diversion ye mwebuze timing Mr. Jaffa mwebuze timing y'ebintu timing ya events naye ebeera crucial nnyo yebawa n'ekiddako so kati mugenda otuuka ku kiddako nga mumanyi kyova this generation is smart eno generation yasoma Museveni otegeera nti nowaba nga atunudde butunuzi bwati omanya nti kino kyategeeza otegeera kati us tetumanyi ki ekigenda okuddako era exactly nga bw'oyogedde bo bakikoze bagenda kikola nga baagala okuyisaawo ekyabwe mu bino byonna ekigendererwa kyabwe kyakuba struggle na kunafuya struggle nakuba kyabwe his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert era bajja kutuuka eri bagambe tolaba twabagamba nga muteese twabagamba nga tuteese ne Museveni kati sijja kwogera mannya ndooza mulaba mumanyi ebyabaddeyo bateesezza awo bagenzi ne bateesa you know ne bajjayo Olivia Lutaya lwaki mulowooza era Olivia Lutaya emyaka giri gyonna oli abaddeko
tewali kyakozeewo babadde bakyaliyo y'omu ku babadde babasibyeyo kubanga olwedde oli babadde bamukuba ezegera y'omu ku babadde bamusibyeyo kati onaze ono akolera Museveni nno mwana abekinga shuwa nti ekintu akibawa naye nga ne bwe muba mukiri abadde manyi Museveni bamwe alinga bolaba ebizibu abaganda bagamba ebizibu kutya ogoberera okwebika ekusala busazi kali Museveni ekyo kyayina tajja ng'okifuna nga bw'oyagala naye katusubire nti ngaffe gye tuli tujja kusobola okukozesa amagezi mu kiseera ng'ebintu ebyo bituuse tumanye nti twabitegeera tumanye tutandike okugamba tuve mu bino ebyokugamba nti kyazze buli muntu kutandika kwewanula nze nasooka kyogera nakibagamba luli njagala okeberera omwezi nayogera nakola ki wabula njagala tubeere bagezi nti bwe kijja tumanya tutambula tutyogenda mu maaso nga tetunoonye budde ku kino olwedde ekizze tutegeera abaganda balina olugero nti ekijja omanyi kinyaga bitono embiro tezinyaga byenda tulwane oba ekiddukano tekigenda na byenda tulwane tuleme kudda mu mbeera eyo bwe tutyo kyova kiba kirungi nnyo mukulu jaffa kyova kiba kirungi nnyo okumanya omulabe wo gw'olwanyisa kuba bw'oba tomanyi mulabe wo gw'olwanyisa tosobola kumanya nnwana gy'olina mulwanyisaamu kati bino bye twogera wano tugezaako okulaga nti omulabe waffe tumanyi tactics ze era tumumanyi ne move gyazzaako tumanyi engeri gye tujja gihandolinga kusegera kyekyo ekiriwo yensonga lwaki era ojja kulaba nga waliwo specifically abantu abamu be banokolayo nga bano babamanyi nga babakuba kuba bo babamanyi nti bano bali smart enough babuusa abantu kitegeera ebintu byaffe mission zaffe bazisabotaginga kusegera kati naffe katubakubeko omugambo kitegeera ekintu ekirala kye tulina tutema mpenda butya bwe tutunuulira 2024 ono lwaki ngamba nnyo tulayizinge ku 2024 nti bw'otunuulira ekisanja ekyalondeddwamu abakulembeze omwaka gwabwe ogw'okubeera active eri eggwanga ogugenda okusembayo gwe gwa 2024 2025 ejja kuba strictly campaign era tusuubira nnyo kiryawo ky'amaanyi kababeere bakulembeze tobasuubiramu nnyo activities ndala okugjako okuba nti buli omu alwana ntegese ntya katonamenti mbeereyo ku kitundu nsiibule kino nkole naikonto ndeete kiki nze mbeera ku nnyimba enkwanja naye ngawo wonna anoonya azzeeyo atya mu kitundu ekiddamu revolutionaries abaagala twenunule amaaso gaffe tugasse nnyo ku 2024 omwaka guno tupushinge events ezisobola okubanga zitutwala okwenunula nga tetusobola kutuuka mu electoral process yaabwe bweri okusinziira ku electoral calendar nga bwetambula bwe tutuuza ne tutuula wano ne tudda mu katembo ono gwe tubadde tutambuliramu 2023 mukkirize mugane tugenda kuwerekera Museveni tumutuuse mu kyatwagalamu nate n'ekirala mukulu jaffa n'ekirala mu buli kintu kyonna oba muli buli mission yonna ne bwebeera business buli every after certain period of time katugambe annually oyina okutuula n'okola evaluation osegera evaluation risk assessment and planning future planning osegera mu ebyo oyina okumanya wenkoze obulungi wenkoze obukyamu era wenkoze obulungi biki ebicontributinzeewo wenkoze obukyamu biki ebicontributinzeewo then nyenda kukola ntya ate okwachivinga mo okwewala bino ebikyamu ebikoleddwa byenkoze osegeera mu mwaka oguyise nkoze ntya mu maaso kati lawo nootema empenda nti kati nyenda kukola ABC nyenda kuavoidinga ABC nyenda kuteeka ABC mu nkola kino eno eri eno gye ngenda okwongeramu amaanyi eno eri eno tenkoledde nnyo ngenda kukendezaamu amaanyi gaayo then and so on and so forth you know mission zonna ziri successful byebyo ebintu ebirina okukolebwa kakati mu mbeera yemu mu buufu obwo bwennyini bwe tugenda kutunuulira omwaka 2023 entambula gye gutambuddemu
tubadde nnyo mu kunenengana fefe nyini. That's true. Tuleetedde okubeera mu kunenengana okwo. Manyi buli munenengana mu creating ekifaananyi ky'okuba okusooka mu byonna nti temuyina kumanya obumanyirivu bwammwe butono nnyo ku ekyo kye muliko kye mukola. Yensonga lwaki obudde bwonna businga kumala mu kunenengana. Naye ng'ekireeta okunenengana okwo kwe kuba nti ffenna tubadde tukapitalizinga nnyo ku nsobi z'abannaffe. Munno bw'akola ensobi ogifuula center of rotation buli ddakiika buli lwojja buli lwofuna omukisa ogwogera kw'otandikira kw'ozimbira emboozi kw'okola otya. Ne kitegeeza nti omuntu ono ajja kufiiringa nga gw'opatronaizinga n'abawagizi abamuwagira tebagenda kukwatagana nawe ebbanga ly'onoomalanga buli ddakiika oleeta ensonga eyo weakness eyo. Naye tukiteeke kati mu bwongo bwaffe nga ffe abantu tukitule n'emitima gyaffe nti one tetuli perfect ng'abantu. Katonda yatutonda buli omu alina obunafu bwe. Tukkirize okuba nti tusobola okukwatagana mu bunafu obwo ne buli omu n'aba ng'asobola okuyamba amaanyi go gano gokka g'ositula ogaleete gabumbirire obunafu bwa munno mukwatagane tusobole okulaba nga tujjako ekizibu ekyawamu. Tujja kukola tutya? Ffeffe nnyini 2024 buli omu alwana ennyo okulaba obunafu bwa munne n'ensobi munne z'akoze tazifuula topic of discussion. Twekake ekibadde ekizibu gye tuli okulaba nti ensonga zonna z'olabamu obunafu bwange ze ndabamu obunafu bwa Ivan nkunoonye as a comrade tugezeko komyawo oluganda olwo tulwekake newankubadde nga tulaba nga kizibu naye olw'okuba nti akadde tetukyalina twekasi oluganda olwo tulukomyewo. Nkunoonye mu inbox nkugambye Ivan please ensonga eno bweti ne bweti tuyambe. Ensonga eno bweti ne bweti gyesonyiwe. Ensonga eno bweti ne bweti gikole ki gireke kubanga perception abantu abalala gye bagifunamu ndala. Kati mukulu Jaffa onansonyiwa to keep on interjecting. Kati tugenda mu 2024 osegeera mission yaffe always yakwenunula kojja kona kyemalira na kweddiza buwanguzi bwaffe kuteekawo oyo gwe tumanyi gwe twalonde yawangula bannayuganda gwe baalonda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Buli mwaka oguyitawo nga tatali mu kifo kyalina kubeeramu ekyo tukibale nti tuba tufeirinze tuba tukyali mu feiria era tukibale nti omulabe gwe tulwanyisa yaba asikowalinze kubanga bw'otunulira nga bw'ogambye bino ebibaddewo okunenengana okusinga ebituzingamiza ebintu ebyo bicreating ebintu bingi naye ng'ekisinga bicreating a diversion n'okutujja ku focusing ku goal entuufu ne ku kintu ekituufu osegeera era ekyo ne kituze emabega ekitegeeza omulabe yasinga okifunamu n'okusinga ffe osegeera so kaakati n'olwekyo naye ate tetulina kyerabira nti omulabe bw'aba yasinga okifunamu n'okusinga ffe tagenda kusirika era tagenda alekeraawo akakodyo ako be kaba kamukoledde agenda maaso ate n'okwongera okukapikamu ne bwe kiba kisobodde kateekamu ssente empitirivu agenda kwongera bwongezi budget mu kakodyo ako n'abantu ye baakozesa ate nga bali mu ffe otegeera baakozesa okutambuza akakodyo ako kati ekintu ekyo tugenda kyaŋŋanga tutya. Ekyo kirungi bwe kiti njala kusooka kutereezaamu kigambo ky'okozesezza. One, we have not failed yet because the only way one can the only way you can declare us a failure is when we put up our hands and say we are done. And if we are done before accomplishing our victory, then we have failed. Apparently, what can be done is to delay us. Osobola to delayinga bu delays. Nayate jukira tulina wetwesigama mu delay. Nti ours is a marathon. We are in a revolution. A revolution. Bwogenda okukebera ku dictionary meaning yayo oba explanation yayo bakugamba it's a gradual process. It takes time. It is not a sudden issue. Kati tetunaba kubalibwa mu baalemererwa togezanga n'ogamba wazadde omwana n'ogamba omwana ono feriya mu nsi ng'akyalina emyaka ahead of him or her. So tutuzudde nti nakyemalira yakifunamu
bwe tunenengana nakyemalira yafunamu era ajja kuteekamu ssente nnyo okulaba nga bibeerawo era ne tukizuula nti ne mu bannaffe be tukolagana nabo asobola okubayitamu okuba nti bakola ebintu bino naye eddagala ly'okubisimattuka jjukira nti main target aba atagetinga bwongo bwaffe naye obwongo ffe tubuyina we just put a barricade around our brains ne bubeera nga tebuli attacked n'abireeta we keep on ignoring kubanga tumaze otegeera main target yabyo is to divert us to make sure nti atudirailing okuva ku mulamwa gwe tuliko tubiye ignoring kubanga ekibongo bwaffe bwe busalawo awo tuba tumaze and that is the dagala lyetugezaako okunoga wano. Let us avoid capitalizing on people's on comrades' mistakes and weaknesses. Tutandika okutambula nti omuntu bwana mukulu Jaffa ebintu bino byonna point eno yennyini gye tuliko byetooloolera ku kintu kimu ekiri major propaganda ate propaganda against our own camp kitegeera ozosomesa ku kintu ekyo naffe tuze tusomesa ku kintu ekyo ate olutalo lwonna lwe tubaddemu entalo zonna ze tubaddemu nga ba comrades in court akantu ako kategeere abantegeera nga ba comrades in court lutalo lwa propaganda osegeera kaakati ate fera tumanyi kabaka mu kintu kino n'asinga okukozesa tuli ya propaganda n'ogifunamu era nga bwe yagikoze jjukira nga bwe twagambye nagambye alia nti tactics za Museveni eza 1980s tazirekanga mabega era akyazikozesa nakati azikozesa but in a kind of a different way and smart way era kitwala omuntu oli omugezi okuzitegeera noziraba ntegeera so kaakati ekintu ekyo kitegeera tukinogedde tutya eddagala ngolooza kirina eddagala nti tusobola kyebalama ne tukyavoidinga kuba kimanye ffenna tulina emitwe gyaffe tulina endowooza zaffe mulimu abantu abasobola okutoleratinga ebintu ebimu olinaga okay kyo kankima mazzi kuba nakitegeera nti eno yandiba diversion kankireke ngende maaso n'omulamwa waliwo abayinza okifunamu obuzibu tukisalidde magezi ki andi amagezi geŋŋambye Ivan gego genkugambye nti tumanyi wajje kivudde obulwadde tubutegedde bwe tumala okutegeera obulwadde then kati obuvunanyizibwa buli gye tuli lwaki nkugamba nti bwe tuyige n'owalinga ekintu kino ne tumanya nti munnange bw'abanga wava okulwana nange oba okuyomba nange nga mmaze kukoona ku muzeegwe guno kati nze omuzwe kangugumiikirize nemegukoonako abulwe kye yeekwasa kubanga awo tugenda kuba narratives za Museveni tuzimye we zitandikira okumera ne problem oluusi fefe nyini tuziwa we zimerera buli lwe tukapitalizinga ku kunokolanga obunafu bw'abannaffe n'ensobi zaabwe ate nga tukkiriza tetuli perfect then ekirala okumanya nti tuteekeddwa kweme fefe nyini twewe obuvunaanyizibwa bw'okufokasinga ennyo ku nnakyemalira okusinga okufa ku bantu abalala bannaffe bye boogera bye bakoze ne bye batambuza. Sophie Nsanso kulaba kwoli ku platform. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali mu ghosti nga semulaba Ivan oliotia esaze okugira mu muzimu mama olimbega ekinga akyo Jaffa akituganye kyo gwe mulama go tubaddeko nga tona exactly ekigambo ekyo kyantama n'ekigambo propaganda because tubitambulidde kuva etwatandika ebintu bino okwekengera abantu buli omu omusajja omukulembeze waffe akozesa ekintu ekisinga obulungi buli omu tumulambira mu kikolwa kyabwe tulabira ku bikolwa byabwe. It all goes back. We keep doing the same things over and over again. It's like we're becoming insane. We're expecting different results, and that's not nice. Tulina okulekera, tulina okutandika okukyusaamu. Nga we mugambye ffenna tulina obunafu, tulina n'ebirungi bye tulina. We have weaknesses and strength and all of that. Naye okukozesanga weaknesses z'abannaffe okubakuba tukikoze nnyo. We are all culprits to that. Ivan, okimanyi ekyo. That's one of your weaknesses. Oh yeah, that's one of your weaknesses. Okizimbiddeko nnyo gondizo nze nkulaba nnyo. You should look. Okizimbirako nnyo. No. It's not constructive. No. This is constructive criticism now.
let's go back to what we naye kakati simba wakati awo mwannyinaze simba wakati awo kati ensobi kuba ensobi tekola nsobi otegeera omuntu addiringa n'ekintu etegeera ng'akola the same thing one every day every night every day ekitegeera ekyo ekintu kitegeeza nti oyo muntu ekintu ekyo akikola kigenderedde ekitegeera nze ensobi probably gye nnina maybe my weakness gye nnyinza okugamba nti I don't tolerate nonsense and I don't tolerate ebintu bya propaganda ebintu bya malice ate nga bye bintu ebyo bisinze nga mukulu Jaffa bwagambye bwe tubadde twogera earlier nti bye bisinze otuzaako emabega otegeera kubanga okuggyako ky'oyinza okugamba nti olw'okubanga Museveni eyo agikozesa nga tuuli ye ate ng'akirabye emukolera bali tebajja lekeraawo kuba propaganda betumanyi ekitegeera oba babikola babigenderedde oba tebabigenderedde kubanga ye tuuli Museveni gy'akozesa so kaakati awo solution maybe eriwo obanga ngamba nti kati just to be ignoring bakube propaganda waabwe exactly that you should have done that all along. Naye okimanyi naye nga mwannyinaze okimanyi nti kye bakola kikyamu so sinze nkola ensobi kye bakola kikyamu naye yo tuveeyo ate ekintu kiweki Ivan mbaleze kamuweemu katono Ivan kyenjagala otegeere nti revolution kano kasengejja akasengejja abantu okusinziira ku bikolwa byabwe n'ebigambo byabwe ne kakulaga wawaagwa naye ate bw'omala okutegeera takitiki yonna kyemalira noonyanga akakodyo kano nakyemalira akakozesa naye anoonya ki nti anoonya engeri gyakudirairingamu nti emyaka 3 ogimaze ng'ogezaako kurectifyinga nsobi y'abantu oba y'omuntu mukulu Jaffa njagala bwe tunaaba tunagenda mu maaso n'ekintu kino mugjeewo ekintu ky'okugamba mbu ensobi zaabwe bali tebakola nsobi bakikola bakigenderedde mugambe mbu tukireke tugende bugenzi maaso ne missoni yaffe tukireke naye nga si nsobi ekintu mwe kye mugamba nti bakola nsobi mukigjeewo. Listening is also part of a skill in communication. I already employ you to listen, to understand, not to reply or react. Okitegera wewe yamba n'owuliriza kyembadde ngezaako kugamba kati oli ayagala ogiyita ensobi naye nga naawe okimanyi bagamba a mistake once repeated becomes an habit. Okitegera kati omala okutegeera ekintu ekyo the only way oba osobola okwetaasa ku impact yaakyo is to learn either to ignore or to tolerate. Woyiga okutoleratinga you will not be bothered. Ekitegeeza nti ensonga oli gy'alumbiramu gy'ayagala okulumbiramu tekyakukolako and that is the only way you can beat it. Nze mbawe ekyokulabirako kyakkonya naye tukiriziganye nti tebakola nsobi nkugambye mu explanation mpulira nti obitegedde kuba nkugambye a mistake once repeated ceases to be a mistake and it becomes a habit. Ekitegeeza oli bw'agiddingana kiba kitegeeza he has got an agenda gy'apasuwinga ey'enjawulo naye gwe obutakukwatako omuteeka mu doketi ye n'omovinga forward than wonoomubeerako n'obeera derailed naye ng'okitegedde propelling factor ye asasulwa kukujja gwe ku mulamwa. It all goes back nti Jaffa kyogera kyekyo kyennyini kituufu bannange tubadde nnyo mbina ebintu bano abantu ensobi bazikola baziraba nga Ivan wagamba oli mutuufu bazikola baziraba naye onoobagamba tunaabagambako emirundi emeka kati tubaleke bazikole be bawuddisa batanasengejja batanagala kossa bwongo bwabwe bali tusangayo naye bannange ffe tulina kyetugenderera ffe nga Jaffa wogambye nze I've never been one okulowooza mbu nduukinga 2026 nze I look at each day as it comes nti revolution olunaku tukoze eki kyekisembedde you go nga Ivan ayogedde bulungi
we all buli omu okwata obulamu bwo bano okwata ekintu ky'okoze oba okola n'ogamba guno omwaka nkozeemu ki nfunye ssente mmeka nkoze kino nyambyani nkoze eki ne we evaluate nga gwe ng'omuntu naffe revolution we tubeera naye tosobola kubeera ng'omwaka guli twayogera ku propaganda n'abantu abatudivertinga omwaka guno tugala ku propaganda abantu abatudivertinga n'omwaka guno yatuddemu bintu byebimu ogenda otandika omupya buli kye tukola it's the same thing fefe nyini nga you always use the words olusinze mbanda ba gundi zo zino live zo jafanze nziraba nnyo ng'ekigambo ogenda okijja mu kamwa ng'olwe nakitaddewo dda kubanga kigambo kye waganya okwogera nange sikyogera and people like okukyogera ennyo naye omuntu wabanga ali ekyo ekintu batuma ne tumulaba kubanga akantu ako tekeebulizaayo omuntu omubi teyeebulizaayo tubadde ku gundi kuno tubeera ku kyoto kuno kasengeja tubeera ku kyoto kuno tubeerako abantu 3-4 abalaba ne tutambuza live zaffe abaziraba ne baziraba watu baziraba ne bataziraba fe omulamwa twagutegeera oba tugutegedde abantu 4 oba tugutegedde abantu 10 tujja gutambuza bajja tuvuma bagamba abo temukyogerako waki mukyogerako waki mukola kirenga kye twajja tukimanyi ne bajja ne bavuma omuntu it's like muyina kagundi ke mwataddeyo leero ku kyota ka uptop boss omwana kyayogedde it's like you watch all these people. I used to watch them in 2021. I'm not going to lie. And it becomes like coordinated. Omuntu omune bajja bonna bonna n'olaba live nga mukaaga nga they're all talking about the same thing. No gamba yiyi. What's happening here? Nga bagamba nti kukuba muntu wa kwogera omu kufa bali mu revolution obanga bagaye bakubenze Sophie. Nga bagenda kubeera bonna kunze. Ogenda kulaba abantu nga mukaaga nga banjogera ko beefuula abamanye nnyo okusinga nze. We nemanyi nga nze nabagereka. Okiraba. Kwegana obeera n'ogamba yiyi bana abantu. Kigenda maaso kwegamba it's like netugano bivaamu netucreating obubondo between bubondo mbono bloga nemubera nga musinza omuntu omunti fena tusinza Jaffa fena tusinza Pam fena tusinza Bruce nga atakukiriziganya nawe it's like they can't have difference of opinion nga tubera no Jaffa oluse tubera ko ne kojja nayogera noyogera nenjogera n'omulala oba John najja nayogera nga kubaganya ideas. But for some reason tugenda tuva ku mulamwa bintu byetulina okukola tubimanyi byetulina okuba tubamanyi omusajja ali omu ali mu 7 tumunafuyiza to the extent nti yazeo ne yegana n'ekintu kye yateekawo naye tutakuba ekyo netutabeera ku ekyo okulaga community zonze tubeeramu nti mumanyi ono omusajja alimba omusajja president najja n'abagamba kyakikosa nga political naye abantu bagaana okitegeera ndowooza embeera mugiwulira Bannayuganda buli olucha bazuukuka buli olucha bavaayo baleeta endowooza zaabwe okulaba nga tujjako General Kaguta Museveni buli lunaku tulina okuba nga tuzuukuka tukola ebyo bijjako Museveni bwe tunaaba nga twagala okufuna Uganda empya bwe tunaaba nga twagala okufuna ensi ennungi tulina buli olukedde okukola ebyo byokka ebigenda okujja gavumenti ya General Kaguta Museveni nga tekikakata ku muntu omu wabula kikakata ku ffenna okukola ebintu bino mbaagaliza ennaku enkulu ennungi amazaalibwa g'Omwana wa Katonda Yesu Kristo malungi n'omwaka omujja ogw'essanyu ate era ogulimu okufuna empiiya n'obuwanguzi enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Omukama bankuumire mweraba.